Are you looking for a school that makes your dreams come true? Then look no further than Tamayus International Schools. Tamayus Junior School in Uganda and Tamayus International Academy in Rwanda. Tamayus International Academy is a day and boarding school located in Musanze and offering a Cambridge International program. Surrounded by a cool, beautiful environment, founded on Islamic values, though it warmly welcomes all religions across the globe. Tamayus International Academy aims at producing practically skilled learners with academic knowledge, morally understanding, and socially skilled who are ready to compete internationally. Join us today at Tamayus International Academy. We make your child's dream a reality. Alhamdulillah. Salatu wassalam على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فعلمنا اللهم ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهمه. Tenda malungi ga Allah subhanahu wa ta'ala. Tumwebaza tutuusa mu kawungeezi k'olwaleero atule ku mmeeza y'okwejjukanya ekitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala nga tutunuulira ku zimu ku ayat ezisangibwa mu suratu Najm nga bwetuwulidde nga bazitusomera. يقول الحق سبحانه وتعالى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة وهو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. آية زينو الله سبحانه وتعالى آية نقول embeera y'abashiriku naddala abakuraishi baatuuma Allah subhanahu wa ta'ala ebinnyanya ne batuuma bamalayika ba Allah ne babayita bawalabe. Ebyo ebinnya Allah subhanahu wa ta'ala
agamba nti inna alladhina la yu'minuna bil akhirah, mazima abantu abo abatakkiriza lunaku lwa nkomerero, abantu abatakkiriza lunaku lwa nkomerero, abatakkiriza nti eriyo okuzuukira, la yusammuna almalaika, bajja ne batuuma bamalayika tasmiyata al untha, babatuuma amannya ag'ekikyala, babatuuma amannya ga kikyala. Mu ssuula endala Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti waja'alu almalaikata alladhina hum ibadu rrahmani inatha, bafuula amalayika ba Allah, waja'alu almalaikata, bafuula bamalayika betumanyi obulungi alladhina hum ibadu rrahman, betumanyi nti baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala, babafuula inatha, babafuula bakyala, babafuula ebintu ebikazi wabakazi. Allah abuuza nti ashahidu khalqahum, mwabatuuma mwaliwo nga batondebwa malayika abo? Ashahidu khalqahum, mwaliwo nga batondebwa era mubamanyi nnyo. Satuktabu shahadatuhum, obujulizi bwamwe bujja kuwandikibwa era buwandikibwa. Wa yus'alun, obujulizi buwandikibwa, byonna bimwogera mwe mwogere, naye satuktabu shahadatuhum wa yus'alun, bujja kuwandikibwa obujulizi bwammwe. bwe bunaaba bumaze okuwandikibwa mujja bibuuzibwako. Aboogera ebigambo ebyo tebaliimu yadde n'akantu akatono ennyo mu bukkiriza. Inna alladhina la yu'minuna bil akhirah, abantu abatakkiriza lunaku lwa akhira bebo boosanga la yusammuna al malaikata tasmiyata al untha, ta'ala Allah amma yaquluna uluwan kabira, batuma malayika amanya g'ekikyala olw'enzikiriza yaabwe egamba nti annahum banatu llah, bamalayika bawala ba Allah. Ta'ala Allahu an qawlihim uluwan kabira, Allah waggulu nnyo ku bigambo ebimusibwako ebimwogerwako. Lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad, yekakasaako nti lam yalid, tazaala ate era tazaalibwa, walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad, talina kintu kyonna kimufaanana. Kati ebyo byonna byemwogera byemumussaako, ayina bawala be, ne batuma malayika amannya ag'ekikyala. Ma lahum bidhalika min ilm, Allah agamba nti ebyo byonna nno biboogera tebabirinaako kumanya. Wama lahum bihi, ebyo byonna bye bamwogerako ani? Allah. Wama lahum bihi min ilm,
tebakiinaako kumanya kutuufu. Ekyo kimusibwako ekyokutuuma abamalayika nti bawalabe tekimanyikiddwa gye bakijja oba bakijjawa. Laisa lahum bitasmiyatiha inathan min ilm, ekyo kyokutuuma abamalayika nti baki bawala bakyala, ensonga tebaginaako irimu gye beesigamiddeko, wabula kye beesigamiddeko in yattabi'una illa dhanna. Obuzibu bwabwe ensonga zaabwe zonna bazeesigamiza ku ndowooza. Byonna beboogera babyesigamiza ku ndowooza. In yattabi'una illa dhanna, tebalina kye bagoberera ku nsonga eyo okuggyako endowooza zaabwe. Ate nga Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti in yattabi'una illa dhanna wa inna dhanna la yughni min alhaqqi shay'a. Enteebereza yaabwe teyina weebayambira awali amazima. Amazima weegali, la yughni min alhaqqi shay'a. Enteebereza gye bateeberezaamu teyina ne kyeyamba yadde awali amazima. Kyobalaba ebigambo ebyo ebyogerwa tebina kye biyamba era tebisobola kuyimirira mu kifo ky'amazima. Bigambo ki? Bigambo ki? Abamalayika bawalaba Katonda tebiyina we bisobola nakuyadde n'akatono. Kibolaba mu hadithi Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba iyyakum wadhann, mwewale nnyo enteebereza, mwewale nnyo okuteebereza n'okulowoolereza. Lwaki? Fa inna dhanna akdhabu alhadith. Enteebereza n'endowooza eyo yensibuko y'obulimba bw'emboozi, yensibuko y'obulimba. Kyobola nti Allah atugambye nti wa inna dhanna la yughni, endowooza teyina weeyambira wonna awali amazima. Omubaka sallallahu alaihi wasallam atugambye iyyakum wadhanni fa inna dhanna akdhabu alhadith. Entebereza yensibuko yaki y'obulimba. Wa inna dhanna la yughni min alhaqqi shay'a. Kyobola Allah agambye Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa'arid weesambe era baleme kumalira budde. Ani oyenna eyeesambye ebyaffe, fa'arid amman tawalla an dhikrina, oyenna akubya amabega ebigambo by'okutendereza Allah, okutegeera Allah ebigambo ebituufu, atayagala kuwuliriza Qur'an gy'omusomera, atayagala kumanya busiraamu ki kye bwogera, besonyiwe. Fa'arid amman tawalla an dhikrina, oyenna akwesamba eyeesamba obusiraamu mwesonyiwe. Ate onaamusamuguwa, onaamuleetera kibooko akkirize. Bw'aba tabyagala a'rid anhum, muleke. Fa'arid amman tawalla an dhikrina
walam yurid illa alhayata ad-dunya, nga talina kyeyetaaga okujjako okutegeera kwe kwonna kukoma wano ku nsi. Okutegeera kw'abantu abo kukomawa? Fa'aridu amman tawalla, weesonyiwe abo bonna abeesambye Qur'an, abeesambye ki, beesonyiwe. Tebalina kye banoonya, tebalina kye baagala okujjako illa alhayata ad-dunya, baagala bulamu bwaki bwansi. Just kyokka kye bategeera, bannyonnyola ensi, awo mujja kukwatagana. Bw'oba nnyonnyola ebikwatagana akhira, tebajja kukutegeera. Wa innama aktharu hammihim, okululunkana kwabwe, ebirowoozo byabwe bisinga obungi n'okumanya kwabwe kwonna, mablaguhum ilmuhum bidunya, irimu yaabwe yaki yakunsi. Allah yagamba nti ya'lamuna zahiran min alhayati ad-dunya, bw'obalaba bwe bati batunuulira bino bya bulamu bwa kungulu kuno ku nsi. Ensi yo bagitegeera n'ebyayo nga bwetambula. Ya'lamuna zahiran min alhayati ad-dunya wa hum 'anil akhirati ghafilun, ebikwatagana n'erimu eri gye badda bagayaavu, tebafaayo, tayagala kumanya, wabula okugamba nti ebyo bigambo twabiwulira kuva dda, yo yaddi bukyatuwulira nkomerero. Tulaba bagenda teri badda, bagenda teri badda. In hiya illa hayatuna ad-dunya, aga nti obulamu obwaffe bwonna bwawano kuki ku nsi. Namutu wa nahya, yes, kufa na kubaawo, tufa ne tuvaawo, ne tufa ne bajja abalala. Ensi bwe tulina okutambula. Namutu wa nahya wama yuhlikuna illa ad-dahr, teri kitusaanyaawo okujjako obuwangazi. Obuwangaala bunofa novaawo, ekyo kitumazeewo ffenna buwangazi. Naye ebyo mu Katonda yakugjeewo, simanyi biki byo benna babigoba, entegeera yaabwe tekwatagana nabyo, olw'ensonga nti okumanya kwabwe mahdud, kufunda, kukoma wano. Bwe bikwatagana ku akhira baki kyobalaba nti wano Allah agambye dhalika mablaguhum min al-ilmi, eyo yenkomerero y'okumanya kwabwe, kukomaawo yenkomerero y'okumanya kwabwe. Amagezi gaabwe awe gakoma tegalengerako wawanvu. Dhalika mablaguhum min al-ilm, kunoonya duniya, kuddukira waraahu, weeri, niboba tosadde, niboba nga tokoze ibada, na almuhimu duniya, kunoonya nsi, ekyo kye bategeera. Ad-duniya darun man la dara lah, ene duniya nyumba yoyo atalina nyumba, maka goyo atalina ki, atalina maka. Gwe olowooza nti kati watuuka, kitegerekeka, weerimbye tonnatuuka, jesi wano oli mu kisiikirize. Ngombaka sallallahu alaihi wasallam yagamba nti maali wali duniya, nze nno ne duniya njagazaaki. Maali wali duniya illa karajulin, nze bwongerageranya n'ensi eno ninga bwolaba rajul, omusajja oba omuntu, istadalla tahta shajara,
atuddeko mu kisiikirize ky'omuti akola ki? bw'otuula mu kisiikirize ky'omuti oba otuuse yasimpuumuddemu katono. Omusiraamu mutuufu ategeera nti wano waali ali mu tahta dhilli shajara, essaawa neetuuka ng'obudde bubuzibye nogaa kati nina okudda eka. Ekyabagamba nti adduniya daaru liman la daara la, wana eyeesigawo yoyo ateesiga eri, wano tebeesigawo. Wano mazraa yasiri nnimiro osiga ebigenda okuyamba eri gyolaga, era wamaalu man la maala la, wano kya bugagga kyoyo atalina bugagga. Walaha yajma' man la aqla lah, era gwolaba agikuŋŋaanya ennyo ekuŋŋaanyizibwa atalina magezi, ekuŋŋaanyizibwa man la aqla lahu, entegeeraye nga nnafu. Kyobalaba yagamba sallallahu alaihi wasallam, Allahumma la taj'al ad-dunya akbara hammina, aye Allah tofuulanga ensi eno nga kyekintu ekinene ennyo kyenteekako ebirowoozo byange. Tofuulanga ensi eno akbaru hammina, nga kyekintu ekisinga okuba ekinene kye omuntu kyalulunkanira. Togifuula kintu kyenziraawo nemba nga kimmalamu n'okutegeera. Allahumma la taj'al ad-dunya akbaru hammina wala mablagha ilmina, ate era toddira duniya eno n'ogifuula nga okumanya kwaffe kukoma ku yo. Kiba kitegeeza osaba Allah akuwa irimu esinga ku yawano, otegeere entegeera etali y'abantu baayo. Edwa mwalimu giwuliddeko. Allahumma la taj'al ad-dunya akbara hammina wala mablagha ilmina wala tusallitu alayna, tukusaba Allah oleme kutussaako muntu atalina rahma kuffe, totussangako omuntu atatulinaako ki, wala tusallitu alayna man la yarhamna aw wala tusallitu alayna bidhunubina, olw'amazambi gaffe ge tulina amangi Allah tatuwanga muntu agenda tufuukira kizibu, agenda tufuukira ki? Ekitegeeza nti amazambi amangi gasinziirwako okubanga mujja kufuna obuzibu n'okukaluubirizibwa mu bulamu bisababi al-maasi. Nabwe kityo Allah agambye nti dhalika mablaghuhum min al-ilm, bambi okumanya kwabwe kukoma ku byawano. Okumanya kw'abantu abo abashiriku kukomawa, kukoma wano ku bya duniya. Inna rabbaka, mazima omulezi wo edduwa egambye etyakoze Allahumma la taj'al ad-dunya wala mablagha ilmina, irimu yaffe tekoma tebayawano. Inna rabbaka, mazima omulezi wo gwe Nabi Muhammad, huwa a'lam, yasinga okumanya. Huwa a'lam,
ye mutonzi w'ebitonde byonna? Ye mutonzi waki? Abimanyi. Huwa a'lam, yasinga okumanya ebitonde bye. Huwa al-khaliq li jamii al-makhluqat, ye yatonda ebitonde byonna. N'olw'ensonga eyo bw'abanga ebitonde byonna yabitonda, huwa a'lam, ate yasinga okukola ki? Okubimanya. Era yasinga okumanya biman dhalla an sabile, yasinga okumanya ani asinze okuba omubuze okuva ku kkubo lye, yasinga okumanya ani asinze okubula okuva ku kkubo lye, ate era mu kiseera kyekimu wahuwa a'lam biman ihtada, ate era yasinga okumanya omuntu alungamye. Yasinga okumanya ababuze, yasinga okumanya abaki? Huwa a'lam biman hada an sabili al-haqqi, Allah yasinga okumanya omuntu aseesetuse n'ava ku kkubo ery'amazima. Ate era mu kiseera kyekimu wahuwa a'lam biman ihtada ila tariq, yasinga okumanya ani ali mu kkubo eggolokofu, mu kkubo lye eggolokofu. Embeera temwekwekako Allah, buli kimu kyonna akola ki? Buli kimu akola ki? Akimanyi. Teriyo kitambula mu nsi ye kyatamanyi abadan. Amanyi ababuze, amanyi abali ku bulungamu, bonna abategeera era abamanyi. Kyolaba agaye nti walillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard, bya Allah byonna ebiri mu ggulu n'ebiri mu ki? Lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard, byonna bya Allah ebiri mu nsi n'ebiri mu ki? Allah mugagga. Lahu ma fi al-ard, byonna ebiri mu nsi yabirinako bwannannyini, byonna yabirinako bwaki? Mulkan wa khalqan wa tadbira, byonna ebiri mu nsi yabirinako bwannannyini mu mbeera y'obifuga, mu mbeera y'obirabirira, mu mbeera y'obitonda. Lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard, byonna ebiri mu ggulu n'ebiri mu nsi byonna bibye. Bwe bimala okuba nga byonna bibye, agenda kulamula n'amazima. Wakulamuza ki? Bwe bimala okuba nga bibye, liyajziya alladhina asaa'u bima amilu, agenda kusasula abo abayonoona nga abasasula olw'ebyo bye bayonoona. Liyajziya alladhina asaa'u bima amilu, liyajziya alladhina asa'a a'malahum, agenda kusasula abo abayonoona mu bikolwa byabwe. Agenda kuba abasasula Allah subhanahu wa ta'ala fi dunya, agenda basasula wano ku nsi. Gwekola ebikolobero byonna nga bw'obikola, naye oli wabbisasulira. Byonna nga bw'obikola bikole, naye akukakasa nti ojja bisasulira. Liyajziya alladhina asaa'u bima amilu, ebyo byonna bye mukola mugenda bisasulira.
agenda basasula muki naam agenda kuba basasula Allah subhanahu wa ta'ala mu duniya bima yastahiquna min al-adhab byomu agenda musasula ekyo ekimugwanidde mu bibonerezo era mu kiseera kyekimu wayajziya alladhina ahsanu bilhusna era tubenga tusasula n'abo abakola obulungi basasulwe ebirungi abakola obulungi bajja kusasulwa ki bulungi alhusna wayajziya alladhina ahsanu bilhusna abo tugenda basasulamu olw'emirimu gyabwe emirungi tugenda basasulamu aljanna Allah ganti lilladhina ahsanu alhusna wa ziyada abakola obulungi bakusasulira bulungi n'ennyongeza lilladhina ahsanu alhusna abantu abakola obulungi balina kusasulira bulungi alhusna bimaana aljanna wa ziyada bagenda kwongerwako nga tuvudde ku kyejjana balina kye bagenda obbongera ala wahuwa annadharu ila wajhihi subhanahu wa ta'ala ekigenda obbongerwa kwe kutunula ku mutonzi waffe Allah subhanahu wa ta'ala hadhihi akbaru ni'ma mu byengera Allah byagabirira abaddu teri kyengera kigenda kuba kya bbeeyi nga mulabako teri kyengera mu byengera Allah byagenda agabira baddu nga kola ki kibala bwe yasabanga sallallahu alaihi wasallam naga nti wa as'aluka ladhata an-nadhari ila wajhika al-karim kusaba Allah ongabirire obuwomerevu obuli mu kutunulako mu kyenyi kye kyekitiibwa wasaluka ladha kintu ekikola ki ekiwomerera nkusaba ompe ku buwomerevu bw'okutunulako wasaluka ladhata an-nadhari ila wajhika al-karim washawq ila liqa'ik era nkusaba Allah mbe n'amaddu ag'okusisinkana obe n'amaddu ag'okusisinkana Allah tabaraka wa ta'ala agamaddu ogafuna di nam di agamaddu omuntu ogafuna ku ssaawa yeesembayo mu bulamu bwo ng'ojjulukuka okuva wano kitegerekeka awo ofunira amaddu agagala omusisinkana agamba nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man ahabba liqaa Allah ahabba Allahu liqaah omuntu bw'ayagala okusisinkana Allah ni Allah ayagala omusisinkana waman kariha liqaa Allah kariha Allahu liqaah bw'otamu okusisinkana Allah naye atamu okusisinkana Aisha kyavaga nti ya Rasulallah ensonga yogedde nga nnene kulluna yakraha almaut fenna nga tutamwa kitonde ki okufa nga fenna tukutamwa kitegeeza akadde ako koyogeddemu akokwegomba okulaba Allah nga kazibu teri yegomba namugamba Aisha omuddu bw'abanga abadde mukozi wa birungi ku ssaawa yeesembayo bamalayika bajja nga bajjidde mu mbeera ennungi mu mbeera ey'essanyu nga naawe balaba baliko akamwenyumwenyu bazze n'essanda oziraba bulungi nnyo zitukula ttuku ezigenda okutwalibwamu omwoyo gwo ne bagga nti ya ayyatuha nafsu lmutmainna owange gwe omwoyo omutebenkevu kaseera keeko
irji'i ila rabbiki radiya. Ekisooka kyewa byonna radiya, ng'oli musiimu, mardiya, ng'osiimiddwa. Gwe kennyini oli musiimu, aye nennyini musiimu. Mu aya endala Allah n'atugamba inna alladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu. Inna alladhina qalu rabbuna Allah, abantu abakakasa ekigambo ekyo nti rabbuna Allah, omulezi waffe yani, thumma istaqamu, si byakwogera bwogezi, ne bakola kye bayita listiqama, okunyweza ekigambo kiri kye bayogera. Noba munywevu ku busiraamu, noba munywevu ku ddiini, nokola byayagala Allah, ne weewala byakuziyiza. Thumma istaqamu haula tatanazzalu alayhim almalaika, bwe baba batuusiza essaawa yabwe ey'okufa, tatanazzalu alayhim almalaika, bakka bamalayika mu bibinja. Nga nno malakul mawuti tannatuuka ye kennyini omunene, aba tannatuuka, waliwo abasookawo. Kati bano abajja ne baga nti alla takhaafu wala tahzan, totya totya. Okutya kubaawo kubijja mu maaso. La takhafu, totya eno gyolaga tewaliwo kikutiisa yadde, birungi byereere. La takhafu. Ekyokubiri wala tahzanu, aye tonakuwalira byolese ku nsi. Temuli, teriyo muntu yenna ng'akkiriza Allah subhanahu wa ta'ala, ng'akkiriza Allah mu butuufu bw'omukkiriza, essaawa eyo bw'eba emutuuseeko, wayatamanna rujuu ila dunya, teriyo yeegomba kudda. Mu njogera ennyango ossa ekikkoowe n'ogamba mpiseewo, teri yeegomba. Okuggyako omuntu omu nabbi gwatugamba mu basiraamu, ashahid, shahidu yekka yeyeegomba okudda, yatamanna akanti ya rab, Allah singa onnyongeddeyo chansi nonziriza omwoyo gwange, ne baddamu ne banzita ogwokubiri n'ogwokusatu n'ogwokuna, yekka yeyeegomba. Amma bano abasigadde kasita alabanga akaguwa akayiseeko teweegomba. Nga bamaze okuwaga amawulire alla takhaafu, totya, wala tahzan, tonakuwala, wa abshiru, amawulire ag'essanyu getukuwa, wa abshiru bil janna. Tukuwa amawulire ag'essanyu gaki? Ogenda mu Sheraton oba ku Africana na oba ku beach, wa abshiru bil janna. Ebibadde bikutawaanya ejja naye ebadde ekutawaanyisa kukola byonna byokola, n'osaala layiri, n'osiiba mande lwakuna, n'olusaala qabliya baadiya duha, zonna buli kowulira nti ka ibada konna n'okola, ekikulwanya byonna kasita owangula ejjana. Kitegereke, omuntu yenna aba atuuse ku eryo eddaala faqad faaza fawzan azima. Allah agamba nti oba owangudde oluwangulo olunene, ebwe bayita obuwanguzi. Obuwanguzi sigenda mu kooti n'owangula omusango n'ogamba nawangudde, natuuse ku buwanguzi, n'osala n'embuzi, obwo si buwanguzi. Waliwo bwe bayita biki? Obuwanguzi ng'owangudde akhira, ng'ojja kuba muwanguzi. Amma hina wowulirira essanyu nga bakugambye
alla takhafu wala tahzanu wa abshiru biljanna allati kuntum tuwadun. Byebaali bakusuubiza ng'ensi ekusekerera nga bakuyita mulalu totegeera, yefuula munaddiini, yefuula owa imaani. Abakusekerera olwaleero be bali mu kubonaabona, olwaleero oyiseewo. alla takhaafu wala tahzanu wa abshiru biljannati allati kuntum tuwadun nahnu awliyaukum fi lhayati dduniya. Ffe mikwano gyammwe mu bulamu obwensi, lwakuba temwatulabanga, twali mikwano gyammwe nga tubaba kumpi. nahnu awliyaukum fi lhayati dduniya wa fi lakhira, tetujja kwawukana nammwe, tujja kusigala nga tuli mikwano gyammwe. Abakugamba ebigambo ebyo bamalaika. nahnu awliyaukum fi lhayati dduniya wa fi lakhira. wali woolaga walakum fiha ma tashtahi anfusukum, wali buli kowuliranga okeetaaga weekali. Ebyo nno babikubuulira mu kaseera kafunda nnyo, naye byonna oba obitegeera bulungi mu kaseera kaki nnyo, naye byonna oba obitegeera bulungi nnyo. Banno bakanda kugamba naffe naagenze ali ku ssaawa esembayo, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mutabawulira mmwe bye muliko, yali ku masanyu ge, bamwaniriza mu bitiibwa. Manyi okwaniriza mu bitiibwa? wa abshiru biljannati allati kuntum tuwadun nahnu awliyaukum fi lhayati dduniya wa fi lakhira walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma taddaun. Kyogenda okusooka okufuna nuzulan min ghafurin rahim. Waliwo ekijjulo kitegekeddwani min ghafurin rahim, akitegese ghafur musonyi nno ate nga rahim. Kati omuntu bw'aba mu mbeera eyo yatashawaq, aba n'amaddu ag'okusisinkana Allah subhanahu wa ta'ala. washawqu ila liqa'ik, Allah nkusaba mbe mu bantu ababa n'amaddu ag'okulabako n'okusisinkana. washawqu ila liqa'ik fi ghairi dharra, saagala kusisinkana nga waliwo emitawaana. njagala nkusisinkane nga ndi mu ssanyu lyange. fi ghairi dharra'i mudilla wala fi ghairi dharra'i naam wala fitnatin mudilla. Saagala wabeewo fitina, embuza, saagala wabeewo ki, kubanga yessaawa wabaawo ebibuzaabuza bingi. Essaawa eyo ne Iblisi abaakola nnyo ku ssaawa eyo esembayo, abaakola nnyo yeetawula. Nkuwonye baabo bazze bakamba okkiriza byenkugamba otaasibwe, oba tokkiriza kkiriza. Obuyambi weebuli, Isa wuuyo waali. Yingira obuyahudi, yingira ddiini eno nga bakuleetera agadiini gonna nga bagakuteeraawo, gyonna gy'oba okkiriza osobola okutaasibwa. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. الله قامنتي الله نيزا بكرزا نيكي قامبي تنيوف في الحياة الدنيا. مقاسيراكو الله ياكو نيزا. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا أو وفي الآخرة. آخر يدي نعم في الآخرة تجيزا مقبولي فابا كنيويزا
awo Allah yakunyweza ngomaze balabako abasoyisoyi b'ebibuuzo bazze mumanyi bano bamagandula abasoyisoyi b'ebibuuzo ayambadde amagandula okutiisatiisa abantu bali balala nnyo bali kusinziira ku nabbi sallallahu alaihi wasallam bwatunyonnyola ala kulli hal Allah tabaraka wa taala agambye nti walillahi ma fi samawati wa ma fi al ard Allah byonna ebiri waggulu bibye n'ebiri mu nsi bibye abirinako bwannannyini buli kyolaba kyonna akirinako bwannannyini mu kukifuga mu kukitonda mu kukirabirira fi lmulk wa fi lkhalq wa fi tadbir yamanyi leero naalyaki leero ogenda kulya biki yabimanyi gwe naawe olabiraawo nga bituuse mu maaso go waliwo naatalinnyangako ku nnyanja okulinnyamu obulinnya bwati naye engeri gyawoomerwa ekyennyanja weewuunya awoomerwa ki bwomubuuza kikutuukako kitya wanaga wallahu alam kintuukako lwa nsimbi zange kisambusa sente nekikola ki naye omanyi gyekiva mu makubo gyekiva bakirunze nga Allah yakiteekateeka kikyo Allah yakugabirira yakuliisa yakukolera buli kimu kyonna Allah tabaraka wa taala akati walillahi ma fi samawati wa ma fi al ard liyajziya alladhina asaa'u bima amilu agenda kulamula abenga asasula abo bonna bayonoona olw'ebyonoono byabwe olw'emirimu gyabwe mibi wayajziya alladhina ahsanu bilhusna abalongoosa nabo basasulwa obulungi olw'okulongoosa kwe balongoosangamu nabo basasulwa obulungi nabo ekityo abo abalongoosa obulungi balina bye bakola alladhina yajtanibuna kabaira al ithm baali batya nnyo agazambi aganene baali batya nnyo ng'era beewala nnyo yajtanibuna kabaira al ithm baali beewala ki amazambi amanene nga bagatya bwoba tolimu batya amazambi manene tabu alladhina yajtanibuna kabaira al-ithmi wal fawahisha fawahisha bewala ebintu by'obwononefu ebyobuwemu obwononefu fawahisha illa lamam waliwo obutera okuyitira kale nga bokizi oba oliawo omwana adamu ayinza okukola ki ayinza obbogwamu illa lamam ay illa saghair okujjako amazambi amaki amatonotono omuntu gayinza okugwamu nga ibn adam kullu bani adam khata buli mwana adamu yenna agwa mu nsobi buli mwana adamu yenna agwa mu nsobi kati Allah agamba nti okujjako bano abeewala amazambi okujjako gano amatonotono inna rabbaka wasi'u al-maghfira mazima omulezi wo Allah mugazi mukusonyiwa mugazi mukola ki era huwa a'lam bikum ye yasinga okubamanya abamanyi n'okusinga mu bwe mwemanyi
abamanyi okusinga mmwe huwa a'lam bikum idh ansha'akum min al-ard yabajja muki yabajja mu ttaka aya eno ojja kututwalira obudde insha allahu taala tujja okutandikira ku dars eddako biidhini subhanahu wa taala kubanga erimu bingi sayansi mungi agirimu kozi sayansi buba bulimba nedda si bulimba wabula alimu ebyokunyonyola bingi alimu ebyokunyonyola bingiko ebyetagisa akadde biidhini subhanahu wa taala tujja kubanga tujinyonyola ku musomo gwaffe ogunaddako wallahu taala a'la wa a'lam. Omuntu ono afudde aba awulira aba akolaki aba awulira akuba tasobola baanukula aba awulira naye tasobola kitegerekeka ne programu ezitambula ziwulirwa. Omubaka sallallahu alaihi wasallam ku lutalo lw'e Badir yali bamaze okusuulayo abakuraishi mu kinnya n'ayita omu ku omu, ya abal hakam Abu Jahl, n'ayita gundi n'abayita amannya n'abagamba hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan, kyebalaganyisa Allah mugasanze nga mazima oba bulimba? N'agamba nti ffe ebyaffe tugusanze nga bituufu, naye gye muli bituufu si bituufu, mu mbeera yabba kudaalira. Kati sahaba kyava mubuuza nti ya Rasul, oyogera n'abafu abatalina kye bakuwulira? Yali Umar. Nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba nti Umar, nkubuulire bampulira n'okusinga oluwulira gwe lwompuliramu, lwakuba tebasobola kunnyanukula. Bakola ki? Bampulira. Ati okuwulira kubaawo, naye okuwulira ki? Programu eba ndala si yeenu, ne balina empulira Allah gy'abawulizaamu subhanahu wa ta'ala. N'olw'ensonga eyo nti asobola okuwulira ma yujibu, tasobola kwanukula. Kitegedde kibala nti batukubirizibwa nakwogera bigambo birungi, si kwogera kumulaga gambo awali maiti. Tulina kwogerayo bigambo birungi, kubanga bibe birungi naye bimusanyusa, bibe bibi era bimunakuwaza. Naam, ekyokubiri bamuddiza omwoyo. Naamu, bagumuddiza wali mu kumubuuza ebibuuzo, kumuddizibwa. Kati kye tulina okumanya era kiteekeddwa okumanya nti bino byonna bye twogera byawukanira ddala n'ebyobulamu buno obw'ensi. Kati amagezi agaffe gasobola okukugamba ate mu kiseera kye, ale kati batugamba ate eri, ale kati ayi gwabadde waggulu, ayi eri
hayatun barzakhiya, ebyayo birala tetubigerageranya na wano ku duniya abadan. Kibalaba Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti omuntu bwamala okuyingira mu bulamu obwo, Allah agamba nti wamin waraihim barzakhun, oluvanyuma lwo buno obulamu bwensi waliwo ate gye bayingizibwa eri. Kitegereka obulamu bwe baba bateereddwamu nga ne bwoba oyagala otya todda, kati ate oba oyingidde ensi ndala. Kitegerekeka oba oyingidde ki nsi ndala nnyo. Mitendera gye tujja tuyitamu mu bulamu buno obwensi, wali mu lubuto lwa maama olwayo bakubuuza ebyaliyo obijjukira, wena nekyomanyi, wallahi tena kyomanyi, naye nga ate wali mulamu, olya onywa ozanya, era aga nti akaana leero nga kazanye nnyo. Tegedde bulamu wabuyitamu obwo, naye twamanya nabwo wabuyitamu otya. Kati nabuno nabwo guno mutendera nagwo ojja guyitamu, bwe tumala okuyitamu ate tulina gwe tuyingiramu. Kati guno mutendera gwe tuliko gwe gukolerera guli oguddaku. Wano we tuli we walina okukolerera wali wodda. Bw'osiga ssere wano kakasa ojja kukungula ki ssere gojja okukungula, kyosiga kyokungula. Gwe kola effujjo lyo lyonna nga bw'oyagala, era ojja kukungula ebinaava mu ffujjo. Kola eddalu lyonna lyoyagala mu nsi eno, era ojja kukungula eddalu kye lyakugambanga. Gwe saala esswala zo, osiiba ebisiibo byokola emirimu gy'emirungi osirike, era ojja kukungula ki okungula bulungi bwereere. Naam, obulamu bwate Allah bwe yabutonda. Naam, omukkiriza omunywevu teyegomba ebyo. Nkugambye nti bwoba oli mukozi wa birungi okusinzira ku mawulire gali, ate oba wegomba kudda kukola ki? Tewali. Kitegedde kyakitegeeza nti oyo alina ebizibu, kati alaba ku ssaawa ekiyinza omutaasa, Allah mpaayo ku kadde, waliwo we natereka akakadde kange ngende nkaggyeko kale ekitono ennyo, ekinaana nkigabe. Kitegedde mpaamu kyasi, kubanga akimanyi titeri kizikiza busungu bwa Allah illa sadaqa. Ku ssaawa eswala sigyasaba, tasaba kusiiba, tasaba genda Makka kola hijja oba umura, wabula asaba muweeyo chance yakola ki? Lwaki? Sadaqa. Kubanga akimanyi yezikiza obusungu bwa Allah mu bwangu. Nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqatu tutfi'u ghadab ar-rabb. Saddaaka ezikiza obusungu bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kati omuddu asaba ngalooza nti singa naaba akoze ekyo oba oli awo anaamusonyiwa, naye wala yuakhira Allahu nafsa, bikusaze, teri gwe twongeramu kadde. Naam, naam. Abamalayika tebasobola kujja wooli nga tebatumiddwa, tebasobola kujja wooli
ate batukoze eki Allah atugamba mu Quran ti la ya'suuna allaha ma amarahum wa yaf'aluuna bakola bibalagiddwa tebajemera Allah wabula bakola n'okujja obuzewo Allah yababalagidde mugende muwa amawulire ag'essanyu kitegedde kati kiri wala Allah bamanyisa programu zonna buli kimu baba kimanyi naam alaikum omutambuze alina amateeka agaga agali khasa ageyawulidde tuyinza okuba abatambuze nga nfunyemu chansi ya dakiika 10 okusaala emmotoka eri wali egenda bwe naagamba okudda mu jamaa kitegedde emmotoka yinza okundeka nyinza okusanga kitegeera bwobanga oli ku bwangu saala okole ki ogende mutambuze ebibyo ebirala okujjako bwasanga basaala yegatta ku jamaa yegatta kuki ku jamaa ate bwe wegatta ku jamaa olina kusaala zonna nnya tosaalako 2 wabula zonna okola ki ozisaala nnya ne bwosanga imaamu ng'ali ku tahiyatu esembayo kasita omwegattako bwoti oba olina kusaala nnya kitegerekeka oba olina kusaala nnya naam alaikum assalam akola ki waloota nga Mungu akoze eki akujjuludde nga bawaka bakaaba naye nga bawulira bamala okuziika kitegeeza ki waliwo Nabi sallallahu alaihi wasallam munnamalungu yajja eri Nabi sallallahu alaihi wasallam naye nga ya Rasulallah naloose ekirooto nga bantemyeko omutwe naye nga gugenda gwetoolola bweguti Nabbi yaseka ati bwaseka musira ebintu sheitaani byezanyira ku birowoozo tudde binyumiza abantu ebirooto ebifaanana bwe bityo biba bya sheitaani temuddeyo binyumiza abantu kitegedde la tuhaddithu nnas bitalaubi sheitaani alaika sheitaani ebekuzanyira ku bwongo toddayo binyumiza ki tobinyumiza abantu ati mukyo omuntu okufuna ebirooto ebifaananako ngaebyo just kyolina okukola kusaba Allah omusabe akingiriza obyo bukirimu audhu billahi min sharriha ekyokubiri oga nti audhu billahi min sharri shaitan audhu billahi min ashaitani rrajim kitegedde ofujjirira otulusu ku mukono gwo ogwa kkono ofujjirira otulusu ku mukono gwo ogwa kkono
emirundi 3 kitegedde oluvannyuma okyuse esaidi kwobadde webakidde. Lwaki ofujjirya ku mukono ogwa kkono ogutali gwa ddyo? Bagamba wallahu alam okufujjirira ku mukono ogwa kkono sheitaani eyagala nnyo bweba eyingira mu muntu eyita mu mukono gwa kkono. Lwaki ekozesa kkono? Kubanga kigibeerera kyangu nnyo okutuuka ku mutima we guli. Kitegerekeka, kigibeerera kyangu okutuuka mu mutima we guli wesinga okwetaaga. Akati tufujjirira otulusu ku mukono ogwa kkono netugamba nti audhu billahi minash shaitani rrajim. Nabbi yagamba kasito okola ebikolwa ebyo naga nti lan yadurrahu shay, bwomala okukola ebyo teri kigenda kutuukako era tewali buzibu bwonna. Ddamu webaka otulootu. Obitegedde Bashir? Wafuna ekirooto kyonna nga kiri mu puroguramu y'okufa kitegedde kola ki? Kola ebyo Nabbi sallallahu alaihi wasallam byayigiriza. Naam. Omutambuze tugambye nti ayina amateeka agamufuga. Ayina amateeka ahkam, bagayita ahkamul musafir, amateeka agafuga omuki omutambuze. Waliwo amateeka agamufuga minahiya sola, waliwo amateeka agamufuga mu siyam, mu kusiiba, waliwo amateeka agamufuga mu safar, mu lugendo, mu kusiiba, mu swala. Kitegedde ayina ebibye byanjawulo. Nolwensonga eyo nti ye alagirwa ajjuze. Bwabanga asalidde mabega wakola ki? Wajjuza. Alagirwa okujjuza. Kitegedde bwaba nga yasaazizza kibula nga bamugamba nti oba oli mutambuze gwe saaza. Kitegedde ye abasaaza asale ku mmeka, abasigadde bajjuze. Tekina mutawaana insha Allahu taala. Lwakuba nti abantu abamu olw'obutamanya asobola okugamba kati gw'oli omu, lwaki gw'omu otutawaanya? Okitegedde twali tutesalira jamaa yaffe mu bujjuvu ate agituwadde ya bitundu. Obusiraamu bwamukkiriza omutambuze, obusiraamu bwamukkiriza okusaaza abatuuze. Kitegedde akkirizibwa nga yekka yasadde 2 nga mwemukoze eki mujjuza. Nabbi sallallahu alaihi wasallam ekikozesanga nga oluusi abasaaza n'abagamba nti atimmu fa inna, mujjuze fe tuli batambuze. Abatuuze mukole eki? Mujjuze. Tekina buzibu inshallah. Era jamaa ya mamba mugifunye muki? Mu bujjuvu yadde mujjuza. Naam. Ate atodde salaamu, ate oli adda kukola ki? Imaamu atodde salaamu. Salaamu kitegeeza ki? Mbatadde buli omu yejjulize swala ye. Kitegedde
buli omu asaalako yiye nga bwonasanga ejjama ewedde wasaddeko 2 ne imaamu nosanga ziwedde okola otya ojjuza naye bwolina okukola bwotyo. Naam, wallahu taala alam. Okutunulira kwenkutunulidde kutegeeza ki? Naam, buza mangu tusaale. Oyinayo amaka? Oyinayo amaka? Kati oli mutambuze eri oli mugenyi yadde gye bakuzaala naye oba mukitegedde. Nabbi sallallahu alaihi wasallam bamuzaala wa? Bwe yajjanga mu Makka ng'eswala azisalako, bwe yavanga e Madiina kujja e Makka ng'eswala akola ki? Azisalako. Lwaki? Mu Makka teyalina mu maka, yasi yajjanga ng'omuntu wanajja mu hijja niyeyongerayo, naye ng'enzaalwa yawa n'amaka g'abakitaawe gaali mwegali nga gamanyikiddwa. Naye boddayo ewammwe ku kyalo nga toyinaayo maka, okitegedde nga walako tusobola okuluyita olugendo, kitegerekeka. Bw'oba ozzeeyo osobola okusala ku swala kujjako ng'olinayo omukyala kyetubayita amaka. Bw'oba olinayo omukyala eyo mu kyalo gwe tosala ku ki? Era bw'otuuka oba oli waka. Kitegereke. Kyobalaba Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu bwe yajjanga mu Makka ate ng'ajjuza, kitegedde, ng'akola ki? Era bwe yagendanga Emina mu hijja, Emina tusala ku swala fenna, ab'omu Makka n'ab'omu ki? Kati Uthmani ye bwe yajjanga ng'eswala agijjuza. Dhuhuri mmeka? 4, asiri 4, okutuusa bwe bamugamba nti naye nga Nabbi yasalangako. Nanga kituufu yasalangako kubanga teyali mutuuze wa wano, nze ninamu amaka, nze ndi muki? Ndi mutuuze. Kitegedde. Sahaba ayitibwa Abdallah bin Mas'ud bamubuuza, khalifa byakola tetubitegeera, omukulembeze byakola tetukola ki? Tebitegeerekeka. Ffe Nabbi yasalanga ku swala, yabagamba nti al-khilaafu sharrun, al-khilaafu enjawukana mbi. Mugoberere omukulembeze kyagamba, bw'aba basaaziza 4 musaale 4. Baali bazze omumubuuza nga balowooza ayinza obaga tukole ejjama eyaffe mu mute. Mukitegedde, tukoleko jjama ki eyaffe tusaalenga 2. Mujjukire nti omukulembeze kitegerekeka yaba imaamu. Kati zaasadde nammwe ze mukola ki? Ze musaala. Kitegedde, takola ki? Tayawokanwako, tusaala naye. Kitegedde. Waliwo yasaazaako yali Abdallah bin Mas'ud oba we mbaseerabidde, yali swala ya subuhi n'abakuba 4, yabasaaza 4, n'ababuuza hali aziidu kumbongere? Agase watwongedde dda zimala. Yali atamidde, yali akoze eki? Atamidde, naye yali mukulembeze. Amwa al-khilaafu sharru, njawuka teziri mu kalungi, teziri muki? Ati bw'ogala kusika naye muguwa mukulembeze, ate bingi ebigendo kivaamu bisinga na kino mmwe kyemukola ki? Kyemulabako n'amaaso gammwe.
kitegerekeka. Kibaamu okusiba, kibaamu okuyiwa omusaayi, kibaamu okukola ki, kibaamu okukola ki. Kino kitono nnyo, tusaale tugende. Kitegedde. Kati mbufunze Uthmani y'ekisala yagijjuza. Abaali emabega we tebaamwawukanako, bonna baasala mmeka? Nnya ne kiggwa. Tekyaggwa? Kyaggwa dda. Ne bandizaawo tusaale nnya tetusaala, tukubagana ebikonde, ovudde ku sunna ya nabbi okoze bwoti. Kitegerekeka. Kati baswaba baayinanga entegeera ya njawulo nnyo gye baategeerangamu ebintu n'endaba gye baabirabangamu. Kitegerekeka. Wallahu ta'ala a'lam. Allah asinga okumanya. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk. Welcome to Tamai's International Schools. Tamai's Junior School in Uganda has opened another branch in Rwanda called Tamai's International Academy, a day and boarding secondary school located in Musanze, offering a Cambridge International program. Located in a beautiful, cool environment founded on Islamic values, though it warmly welcomes all religions across the globe. Tamai's International Academy aims at producing practical skilled learners with academic knowledge, morally understanding, and socially skilled who are ready to compete internationally. Join us at Tamai's International Academy. We make your child's dream a reality.